Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda. Anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Nze nkobozaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe Omulembe gwa Muteesa ow'okubiri, akatabo akawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka. Era nga munnange tukyali mu bikujjuko, tuli mu bikujjuko by'omutanda waffe ng'akomyewo kakati munnange ng'akyalambula Obuganda. Tutuuse ku lunaku lw'abakyala era ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa Oktoba 1955 olunaku olwo terwerabirwa lwali Lwakutaano. Lwe lwali olunaku lw'abakyala bokka okulaba kabaka waabwe n'okumukulisaayo mu buwaŋŋanguse. Ssaabasajja yajja ne Nnaabagereka era ne gavana yaliwo. Omukyala Apumula Kisosonkole omu ku bakulembeze ye yayanjula banne eri kabaka era ne bamutonera n'ebirabo. Mu bakulembeze abayanjulwa mwalimu Rebecca Muliira, Kaddu Mukasa, Debola Kiwanuka, Manyaŋŋenda n'abalala. Ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi gwa Oktoba 1955 ebibiina by'abasajja ebitali bimu lwe byayisa ekivvulu mu maaso ga kabaka awo mu mbuga Emmengo. Mu bibiina ebyo mwalimu eky'abataka n'eky'abayeerambuga. Munnange tutuuse ku Garden Party eyali Entebbe wali mu Busiro. Era ku lw'omukaaga olwo nga 22 Oktoba 1955 mu ssaawa ez'olweggulo Ssaabasajja Kabaka ne Nnaabakyala baali ku mbaga giyite Garden Party ey'ekitiibwa eyategekebwa gavana Sir Andrew Cohen ne mukyala we mu State House Entebbe okukulisa n'okwaniriza Muteesa okudda mu nsi ye. Bangi ab'ebitiibwa abaddugavu n'abazungu baaliyo nnyo. Abagenyi bonna abajja naye ku nnyonyi ne babeera ku mikolo n'ebikujjuko eby'amadda era baddayo ewaabwe nga banyeenya mitwe. Munnange era waaliwo empaka z'amaato era tukyali mu bikujjuko anti munnange omutanda yadda. Ku lw'okusooka nga 24 Oktoba 1955 waaliwo empaka z'okuvuga amaato Entebbe. Eyo nno yali nkuuka yennyini. Abantu abaagenda okulaba amaato baali bayitirivu obungi. Mu kutuula baabikka olubalama lwonna oluliraanye omwalo gw'emmeeri ne baba ng'enzige. Omukama w'ettoolo ne Kyabazinga wa Busoga nabo baaliyo n'Abazungu n'Abayindi bangi. Ssaabasajja Kabaka ne gavana baasaabala mu kaato ne batuukira ddala wali ku mazzi amaato we gaali gagenda okuyita. Abasajja abalunnyanja ne balyoka basala enkasi nga bwe bayimba naawe n'obasaasira. Ab'amasaza agaali mu mpaka gaali 124 era nga geegano kwaliko Busiro, kwaliko Kyaddondo, Ssese ne Kyaggwe essaza Amatendo. Basajja b'e Ssebwana ab'omu Busiro be baasinga empaka z'amaato ezo. Abo baatubba ab'e Kyaggwe be baasinga. Omuzannyo gw'ekigwo ekiganda mu kisaawe Nakivubo gwe gwafundikira emikolo egy'amadda. Munnange Ssaabasajja ne Nnaabagereka bombi baaliyo. Kyaggwe, Bulemeezi ne Kyaddondo nga gawakana ne Mawokota, Butambala ne Busiro. Ttiimu ya Busiro yagobera ku bigo 10, Kyaddondo ebigo 7.
emikolo emitongole egy'amadda ga Kabaka nga bwe gyategekebwa gavumenti ya Buganda, awo we gyakoma ne gireka abantu nga bakyajagala era ne bagisaalirwa bwe gyaggwayo. Kyokka ebibiina by'abantu ebitali bimu byeyongera okwaniriza Kabaka okumukulisaayo nga bamuyita ku mbaga ezitali zimu okumala ennaku nnyingi ezaddirira amadda ge. Oluusi yabeeranga ku mbaga 2 oba 3 olunaku lumu. Ku Lwokubiri nga 25 Okitoba 1955 Kabaka yagenda ebaamunaanika wali mu Bulemeezi mu lubiri lwe olw'ekyalo awummuleko. Ng'ennaku z'omwezi ya 3 Okitoba 1955 Kabaka Muteesa yaserengeta Tooro ewa mukwano gw'ennyo Sir George Kamulasi Lukidi, omukama w'e Tooro. Omukama n'abantu be bonna baayaniriza Muteesa n'omukwano n'ekitiibwa eby'ekitalo. Era Kabaka n'abo be yagenda nabo baasanyuka nnyo e Tooro. Kabaka ng'akomyewo okuva e Tooro, emikolo emirala era egy'okumukulisa obuwaŋŋanguse gyeyongera okubaawo. Kaakati nno munnange ntuuse ku mutwe ogugamba nti Muteesa apimibwa mu siringi enkalu. Sikulwise eyo ku Lwanga 13 Novemba 1955 Ssaabasajja Kabaka ng'awerekerwako Nnaabagereka n'Omumbejja Dorothy Nassolo baagenda e Kibuli ku lusozi olukulu olw'Abasiraamu mu Uganda ng'ayitiddwa ab'eddiini ey'Ekisiraamu, abaddugavu n'abayindi okupima obuzito bwe ku minzaane nga babupimisa siringi enkalu eza siliva oba ziyite ennusu enkalu. Mu bagenyi 10,000 ku mukolo guno ogw'ekitiibwa mwe mwali Sir Andrew Cohen, gavana wa Uganda, ba ofiisa abakulu mu gavumenti 10,000 era ne baminisita ba Buganda. Waliwo era ne Mr. Afzalu, komishona wa Pakistan mu East Africa, n'abantu abalala bangi nnyo. Kyaye yaliko ebyokulya ebingi ennyo, ye yasooka n'agabulwa abagenyi. Oluvannyuma Omulangira Badru Kakungulu n'asoma mu linnya ly'Abayisiraamu bonna ebigambo ebyokwaniriza era n'okukulisaayo Kabaka Muteesa II mu buwaŋŋanguse. Oluvannyuma Mr. Afzalu ne Mwami Jevajir, omu ku bakulembeze b'Abayindi mu Kampala, nabo baayogera. Ebyo nga biwedde, Kabaka Muteesa yatuula ku ntebe eyakolebwa obulungi ennyo ne bagisitula ne bagituuza ku minzaane. Awo Omulangira Kakungulu n'atandika okufukumula siringi mu busawo ng'azifuka ku minzaane nga mpya ttuku. Munnange Bakirizi Banka ey'omu Kampala ye yabaazika ensimbi zino okukola omukolo ogwali ogw'ekitiibwa. Omutanda yeepima eraatiri enzijuvu 146 ezaaweramu siringi 9. Kale olabye. Kabaka nga bamaze okumupima yasituka ne yeebaza abaategeka omukolo ogw'okumwaniriza mu ngeri eyo ey'ekitiibwa. Ensimbi zino oluvannyuma yasalawo okuzigaba ng'adduukirira abaana enfuuzi ab'omusanyu Babies Home ne bamuzibe. Oluvannyuma Omulangira Kakungulu yakulembera Kabaka era muzzukulu we n'amutwala gye baategekera ekijjulo makeke olw'abagenyi abayite. Abange ebyo nno nze nno kambikubire wano okubanga tebiggwa malojja, nange kanzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.